Jibadde miranga na biwobe ku kyalo obutobere mu muluka gwe Butale mu ggombolola y'Emuko mu disitulikiti y'e Rubanda abakungubazi we babadde baziika ebisigala by'abooluganda bana abaafiiridde mu muliro ogwakumiddwa ku nnyumba yaabwe nga beebase. Ettemu lino lyakoleddwa Vian Armstrong ow'emyaka 45 nnyinimu yennyini mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo nga bwe twakulaze mu gabuutikidde. So he set the house on fire, and then this was when they had the alarm, they could not get where to pass. Abagenzi kuliko mukazi we Rovina Muheki ow'emyaka 40 nga abadde lubuto, mutabani waabwe Edwin Tumorobere ow'emyaka 17 abadde mu siniya ey'okusatu, ne bawala baabwe okuli Westlife Akampriza ow'emyaka 15 ne Maria Akwira Ekinda Mushabiro ow'emyaka 5. Omisa y'okusabira emyoyo gy'abagenzi ekulembeddwamu Reverend Father John Vianney okuva ku Kereziya ya St. Charles Ruwangamuko ng'awabudde abakyala bulijjo okusooka okwetegereza ng'abasajja be baba bagenda okufumbirwa. Muhara utakagizireka kora aborenda kuza mu maka umanye ngo orenda kumanza yakwako mwiso gwawe n'umushija wawe, ico kimanye kandi kirebe yaba murazaga mu maka muragira ngo ngo batanshe kerera ngo nanya ngo nagwire amahega kale wayaza kwanga kugwa amahega urahendera ogwire mu muliro nko. Father Vianney agamba nti omwenge ekimu ku bisinza okuviirako obutabanguko mu maka kubanga abasajja bangi tebasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Eno torye ntuma ya stani imwe kumura nyomarwa mukasinda mwaiza kusinda timugendaga mukateganisa bomuka ekebe yokuza mwe ntaro no butabanguko. Webyokwerinda ku kyalo Lwankende Geoffrey agamba nti abafumbo bano baafuna obutakwatagana oluvannyuma lw'omukyalo okukozesa ensimbi ez'edduuka ate okuzizimbamu ennyumba. Omukazi omushaija kuyagira kupakaza yasigira omukazi edduuka kuyagira kugaruka yashanga ettali kandi kuyayindira kuyomba lenda ngo babale abamanye ebintu nko kubyagenzire. Omukazi yakola edduuka yeye yaruga muri yayindi wa mushaija yatandika kushutama mu dduuka atine chaini okuliyo obuzibu bwayo rugiri. Lwankende anenyeza n'ekitongole ekikola ku nsonga z'amaka n'abaana kyagamba nti tekibayambye akiviiriddeko obutabanguko okweyongera. Keeti atuzaalirwe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.